Barbie Kyagulanyi akikoze, Susan Makula akalakatiddwa so ng'ate ekibuuzo ekyebuzibwa bannayuganda ti Ddala Muna wa Derick ali lubuto ago n'agasingawo galindirire mu bujjuvu. Kwaniriza nnyo mukwano gwange gye baliko gyonna ate egyo gy'otussako engalo okola kyamaanyi nnyo okubeera nga munaye tokuba kubira ng'ate ontegera amatu. Nze Omumbejja Aisha Nassolo era nga butereevu ngenda kuba ati ntandika n'amawulire agandeese olunaku lwaleero wabula nga sinagenda mu maaso mukwano gwange gwe yakaneeyungako wano ofunirawo amawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'amawanga gonna agatwetoolodde ku ba celebrities bo bonna. N'olwekyo munange subscribinga ate tojja kukwejjusa. Ngenda kusaba subscribinga likinga teweerabira ate n'akadde kubanga wano buli lunaku fulumyawo ate amawulire ago agaba gagenda mu maaso. Butereevu obutakulisa kantandikirewo ate ne Barbie Kyagulanyi ono omukyala ffenna tumumanyi bulungi, mukyala w'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine era nga bambi ono olw'omutima gwe omulungi ffenna gwe tumanyi obulungi. Bw'atyo ate olunaku lw'eggulo yasobodde okubeera ng'ate agendako ekatalema ku Home of Rehabilitation Services ekatalema bw'atyo ate n'abakyayirako n'abaako ebintu ebyenjawulo bambi byabatwalira abaana abo n'asiibako nabo n'anyumyako nabo kugamba bambi nagenda mu maaso n'okubeera ng'ate ategeera embeera gye bayitamu abantu abo era bw'atyo yamaliriza bambi ne bafunamu awo ka volleyball n'abantu ate munange beekatalemwa wabula nga tumwebaza olw'omutima gwe omulungi omukyalo ono ebyakoledde abaana abawala ndowooza ffenna tubimanyi. Abaana abawala abafunye embuto nga tebanneetuuka asobodde okubeera ng'ate abayamba n'abayigiriza ebintu ebyenjawulo bambi ebisobola okukola ki okubayamba okubeera ng'ate beeyimirizaayo. So bambi mukyala w'amaanyi nnyo nnyini ddala. She's an inspiration to many of us. Era tumwebaza olw'omutima gwe bambi ogw'omulungi wabula ng'ate eyo mukwano gwange envuddeyo ate ye munange Susan Makula ffenna gwe tumanyi obulungi ono nno munange mukyala wa Pastor Bujingo ono ennaku zino munange bamuli bubi ba social media in-laws bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bazuukusa ebintu ebyali byayita bwe batyo bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate batambuza obufaananyi buno nga woobulaba nga bajjayo ebyayita bye nti bannange ono omusajja biki ebigenda maaso kugamba bangi nnyo bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bamutambuza emabegako mu wiiki ndowooza nga 2 oba emu bakola ekintu kyekimu wabula ate nakati bazzeemu ate okubeera ng'ate bamukalakata bubi nnyo. Jjukira nti abakulu bano Pastor Bujingo kye yakola ekyokubeera nga yasulawo famire ye bambi abantu tekyabayisa bulungi ate to make matters worse wano recently muwala we yali agraduatinga Pastor Bujingo still teyalinnyayo kale kugamba bambi abantu nekitabayisa bulungi yadde n'akamu n'akeddagala wabula ate munange twadde tuli awo ate olunaku lw'eggulo omukyalo ono bambi n'avaayo ng'ayogera ku gyenvudde weewe bw'atyo n'anyumya n'agamba yafuna olubuto nga bw'atyo tanneetuka bulungi taata w'olubuto n'adduka kugamba bambi n'abeera mu mbeera eyo akuzizza omwana yekka kitaawe w'omwana talabikako society bano bamwogerera bano bamuvuma bano bamugamba bino na biri kale kugamba bambi ng'agamba nti embeera eyo teyamuyisa bulungi era bw'atyo n'agamba nti olw'ensonga eyo ate waliwo awo omusajja omulala gwe yafuna ate kugamba bambi era nabyo ne bitatambula bulungi so bambi essaawa eno ali ne Pastor Bujingo naye nga bambi yabadde agabanyaako ku gyenvudde we era nga bw'atyo ategeeza abantu bonna balekerawo okubeera ng'ate bajajinga abantu abalala omuntu olw'okuba omulabye alina ekimutuuseko n'otandika omwogera naye nga tetomanyi na nsonga lwaki yakoze ekyo so bambi yagabanyizaako ku gyenvudde weeyo era abamuwuliriza kyemmanyi nti bafunyemu ekyokuyiga wabula nze kyengenda osaba byayita tubireke nga byayita ono waaba yaliko n'omusajja oyo gwe batambuza essaawa eno mu bifaananyi kati ate ebyo byaggwawo kati essaawa eno alina Pastor Bujingo so munnange nze mbadde nsaba ensonga eyo ate tugimma amazzi oba Pastor Bujingo yasalawo ogenda na Susan Makula it is okay buli bulamu bwe Katonda yekka yali musalira ate munnange omusango mu ngeri yonna yonna gy'aliba aggwaniddemu wabula ng'ate eyo nayo nvuddeyo Pulezidenti Museveni mbu wakwogerako ate olunaku olw'enkya eri bannayuganda ku ssaawa 2 ez'ekiro n'olwekyo munnange mwetegeke oba tugendawo oba tugenda ate mu lockdown anti abasinga obungiziza ate ensonga ze balowooza naye gwe olowooza Pulezidenti Museveni kikyagenda ate okulabika nga ayogerako ku mulundi guno sobola ate okunteerakawo mu comments gwe ate n'otubuulira ku kiki ky'olowooza wabula ng'ate eyo mukwano gwange envuddeyo kansembyeyo ate aga Muna wa Derick yo ffenna
gwe tumanyi obulungi bano aba TikTok. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada, weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gw'abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 07083937 oba +974338184 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Babeera okwo kwegamba bambi balina obuwagizi bw'abantu babaagala olw'ebintu byabwe bambi bakola ki bye bakola. Wabula waliwo omuvubuka okwo ku Facebook yeeyita Derick Flight, ono ye kafulu mu kubeera ng'ate atambuza amawulire ag'obulimba nga olaba screenshot eyo. Omukulu oyo emabegako yavaayo n'atugamba nti Cindy azadde era ne basharinga wona nga bacongratulatinga Cindy only to find out nga Cindy tannazaala. Waliwo akayitambale n'afulumya post endala nti Rema azadde era abantu ne basharinga balooza Rema azadde only to find out nga Rema tannaba. Tubadde tukyali awo era still ng'ate afulumya post eno nti Muna ne Derick we bati atembo mu December bagenda kuba ate bakubawo baby mbuye bwatyo ate munange we yawulidde okuva ku musawo akola ku bana ababiri oba yabijjewo nze naawe simanyi nze kituufu ku nsonga zino era yona gy'oziwulira nti Muna ali lubuto biki tekinabeera kubeera ng'ate kikola ki kibeera confirmed ate n'okusinziira ku muntu eyakoze post eno nze kinzibwayira okumukkiririzaamu olw'ensonga nti amaze ebbanga ddene nnyo ng'akola amawulire amakyamu ate ne gatambula ku social media konna ate ogenda okizula nga amawulire ge gaabadde mafu nga olaba post ezo. N'ekyasinza okummalako enviiri ku mutwe era olunaku lw'eggulo omuntu ono y'omu yavuddeyo ate wali era n'apostinga nga olaba post eyo. Omukulu oyo Joel Ssennyonyi ne mukyala we ng'omukulu ono agamba stiru azadde kyokka ate ekisinga otwewunyisa nti bebi y'omu gwe yateeka ku Cindy mbu azadde ye bebi y'omu gwe yateeka ku Rema ate era ye bebi y'omu gwe yatadde ne ku Joel Ssennyonyi nti akola ki nti azadde. Wabula ate post bagenda maaso n'okubeera nga bazisharinga so oba toli informed osobola okugenda maaso n'okubeera nga atokola ki okkiririza mu bintu ng'ebyo. Naye nze kyengenda osaba Bannayuganda mwebeereremu mumanye wa gye mujja amawulire amatuufu. W'owulira nga radio oba TV ennene mu ggwanga ze tulina tezinnayogera ku nsonga eyo gy'olaba etambula ekintu ekyo manya kikyamu. Oba celebrity yonna yenna nga bamwogerako nti oba yazadde oba kinga ku page tolina ky'olabako oba ku mikwano gye gyemwetoolodde nga tolina gw'olabako apostinze ensonga eyo ebyo nabyo manya bikyamu. Kugamba muyige okubeera nga mukola ki munoonya amawulire amatuufu we gasibuka. Temugenda maaso nakulabika nga ate mukola ki mukkiririza mu buli mawulire agagenda maaso n'okubeera nga atambula ku social media kubanga babloga bangi oli ava eri n'azuuka n'afominga kisitore kye n'akikubawo. Oyinza okubeera ku makya ne bakuwa amawulire agajja okukutula omutima olwaga amawulire ate munange g'oba ofunye naye ate nga si matuufu. So bannange twebereremu mu nsonga y'okubeera nga ate tunoonya amawulire. Ffenna twagala okubeera informed wabula si kirungi kubeera informed ate n'amawulire amakyamu. Kale munange n'olwekyo ensonga ya Muna yo tenabeera confirmed wabula nziza okubeera nga ate nkyogerako olw'ensonga nti ku social media kiri mu kugenda maaso nakulabika nga kitambula naye nga ate kyavuddeko oyo omuvubuka era w'olaba post gye basharinze kuliko waggulu Derick Flight naye nga ate amaze ebbanga ng'akola ki atuwa amawulire amakyamu. So y'ensonga lwaki njagadde ate leero nveeyo njogere ku nsonga eno naye nga nkwagala nnyo nkwagalira ddala obadde muwuliriza mulungi okuva gye nvudde paka ate wano wentuuse. Sigadde yinza omumbeja Aisha Nassolo ngenda kusaba subscribing mukwano gwange tojja kwejjusa abankumire for now naye nga ate toseetuuka kubanga ate nkomawo.